ku mpaka z'ebyemizannyo ezeetabwamu ttiimu okuva mu mawanga ag'enjawulo, zino nga zitegekebwa International Olympic Committee nga zizannyibwa buli luvannyuma lwa myaka 4. Empaka eziddako okuzannyibwa zigenda kutegekebwa mu kibuga Paris ekya Bufalansa omwaka ogujja okuva nga 26 omwezi gw'omusanvu okutuuka nga 11 omwezi ogw'omunaana. Bannabyamizannyo 18 be baakayitamu okukiikirira Uganda mu mpaka zino nga Dr. Donald Lukale, President wa Uganda Olympic Committee, bw'annyonnyola. Kati tulina aba qualifying so far tulina 18. We are targeting about between 25 and 28 of qualifying again mu Olympics. So okuva mu swimming we expect 2. We expect someone from weightlifting, maybe badminton and boxing ogenda maaso. Bino abyogedde bw'abadde atuuzizza olukuŋŋaana lw'abamawulire okuwembalirira ey'omwaka guno. Ono agamba omwaka guno gutambudde bulungi wabula bali mu kwetegekera empaka eziwerako omwaka ogujja. Next year is going to be quite busy in terms of games. We have the African Games in Accra. We have the East African Games in Kigali, Rwanda. We have the Zone 5 Games in Ethiopia in January. Then we also have the Olympics. So it's a very busy, crowded year, and we are hoping that as Uganda we're able to participate. Uganda mu mpaka ezaasembayo okuzannyibwa nga zaategekebwa mu kibuga Tokyo ekya Japan yamalira mu kifo kya 34 nga yawangula emidaali 4 ng'ebiri gyali gya zaabu, gumu gwa ffeeza ng'ate omulala gwali gwa kikomo. Ate abawagizi aba ttiimu y'essaza Bulemeezi bakubiriziddwa okweyiwa mu kisaawe ekya Muteesa 2 Memorial Stadium ewankulukuku okuwagira ttiimu yaabwe ng'ezannya ne Express FC mukwano gw'abangi ezannyira mu Uganda Premier League. Kino kikoleddwa akulira emirimu ku ttiimu eno Andrew Mukasa Walakira bwe babadde batongoza omupiira guno okugenda okubeerayo nga 26 omwezi guno. Omupiira guno tutwala nga gwa nsonga nnyo kubanga ffe tumanyi nti okuwangula kisobola okubeerera ekyangu naye mu mpaka z'amasaza okudifendinga ekikopo si kyangu. Kati eno campaign gye tulonkinga okulaba nga Bulemeezi tusobola okweddiza ekikopo. Express nsama naye Bulemeezi kitegeeza kinene nnyo nti mulimu ebitone. Twagala coach mupya yakajja, twagala okufuna abasambi abanasambira Express emyaka gyonna kati omupiira ogwo mukulu nnyo kusaidi Express. Bulemeezi ye yawangula empaka z'amasiza ga Buganda ez'omwaka guno nga yakuba ggomba ku luzannya olw'akamalirizo. Sijja kweyongerayo gigabata amawulire ageesigika